ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. njagala kutwala omukisa guno okuba nti nyaniriza buli kiisi atulaba obanga atuwulira nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirira nesse kwegayirira yenna atugase n'ebyo bye tuwulira, atugase n'ebyo bye tufuna nga bitulagirira okukola obulungi n'okuba nti bituziiza okukola obubi. Twegayirira ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebiba biyitidde mu butanwa n'ebyo ebiba biyitidde mu kugenderera, olw'ensonga nti okusonyiwa kwa Allah n'okusaasira kwe wasaat kulla shay, kwagaziwa ne kusinga obusungu bwe, n'aba nti buli wamu alinawo okusaasira. Ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Bagambe abaddu bange nti abasensedde mu kwonoona ne baba nti bakola buli kiisi ekikwatagana n'ekirabika nga kiri mu byambyone, bategedde tebategedde, bagenderedde tebagenderedde, bategeeze nti omulyango ogw'okwenenya muggule, ate nze Mukama Katonda waabwe nsonyiwa ensobi zonna. Nabekityo bakadde bange ebitiibwa, njagala kukubiriza ggwe mpuliriza naffe bennyini aboogera nti tuddeyo wa Allah subhanahu wa ta'ala tumwenenyeze abeerenga atuddiramu. Challenge weetera okubeera, Mubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuddu agenda n'ayonoona n'asaba Allah amusonyiwe, n'ayonoona n'asaba Allah amusonyiwe, n'ayonoona n'asaba Allah amusonyiwe, n'ayonoona n'asaba Allah amusonyiwe. Kati ekiseera ne kituuka n'alaba nga atawaanyizza nnyo Katonda, ayonoonye nnyo, bw'amusaba amusonyiwe alinga kifuziza omuzannyo n'abivaako. Kati nga bw'ayonoona tamusaba kumusonyiwa, kati n'amaliriza nga kati akola bukozi, ayonoona bwonoonyi ng'agamba nti anze kyamala dda okuggwa, nti nali mu muzigiti nga basomesa, baseeka bangi nnyo basomesa nti omuntu bw'akola ensobi bw'ati kati oyo si Katonda si wakumusonyiwa. Kaakati mu bufunze nze kati mmanyi nti Katonda si wakunsonyiwa, gulyokeze eyo, nze kati nkola bukozi. Kati n'akola, nabbi agamba nti kati ekiseera ekituuka n'abeera nti kaakati ye kennyini yeeddibaze, n'omutima gwe n'agukyafuwaza ne gubeera omuddugavu. Kati n'atuuka nga ekiseera kigenda kutuuka ekyokufa nga tali mu bantu basonyiyibbwa, naye ng'ate omulyango gw'okusonyiwa gumuggule. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaguggula n'agamba nti okusonyiyibwa n'okukola tawuba kukoma mu budde buno wammanga. Obudde obusooka omuddu akyasobola okusaba Allah omusonyiwa ma lam yugharghar, ebbanga lyamala nga omutima tegunnatuuka mu ddookooli. Amakulu mu kaseera ng'omuntu afa n'okufa nga bamugjamu omwoyo, asobola okukola tawuba, kasita omwoyo gwe guba tegunnatuuka mu ddookooli, wakyaliwo chance. Ekyokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ebbanga enjuba lwemala nga tennava bugwanjuba kudda buvanjuba, awo tawuba ekyakkirizibwa. Ate brother Amiri, njagala kutegeeza nti teriyo yakoze mazambi gatuukaana n'amazambi Firawuna ge yakola, naye ate olaba Firawuna ye Mungu yali mweteefuteefu omusonyiwa, ate nga yeeyita Katonda. Kaakati gwe Sulaiman amaze emyaka n'emyaka nga tosaala, naye n'otunuulira n'obeera ku radio IFM ne bakunnyonnyola obukulu bw'okusaala, n'otandika okusaala, gwe nno waakakola kitono, kubanga buli kyokola kidda saidiyo. Gwe mama w'abaana, mama Zinira, mama Sabra, mama Fahima, mama Sharifa,
amaze ebbanga ng'olowooza essola gy'osaala mu nnyumba tata Sharifa tata Rahima osaalira ye naye neweekuba mu kifuba ng'obadde ku university gye bayita IUFM neekusomesa nodda engulu n'otandika obbisaalayo ate n'otereeza imaani yo n'otandika n'okwambala hijab nga tojambala wali omanyi mbu osanyusa taata w'abaana oba osanyusa family oba imaama oba mukwano gwo naye neweekuba mu kifuba n'otandika okukola ebyo Mungu subhanahu wa ta'ala mweteefuteefu okuddiramu ate n'otereeza empisa zo kubanga kyekigenderirwa ekyokubeera n'emisomo egy'enjawulo. Mu sura ya 5 eyitibwa suratu Dhariyat Allah agamba wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Nabikyo njagadde ntandike n'ennooti eyo n'akagambo ako nti kikulu nnyo buli lunaku okusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okutuddiramu. Yagamba ki ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kullu ibn adam khata wa khayrul khata'ina at-tawwabin. Ekigambo kullu mu lulimi oluwarabu kitegeeza nti buli kiyisi muntu tekirina kyekirekayo. Kakati munda omwo kiri nti buli muntu yenna oba mumanyi oba si mumanyi omulyango muggule ogw'okwonoona. Abantu boonoona bakola ensobi kubanga buli omu alinamu ekintu ekiyitibwa omuntu. Kubanga ye shaitan yeeyama n'agamba nti nno nja kubajjira mu maaso gaabwe oba bamanyi oba si bamanyi. Kati kyogamba nti oyagala kulaga nti gw'oli mumanyi nnyo wasoma bingi nnyo okusinga Adamu alayhi salam ng'ate nga Adamu Allah subhanahu wa ta'ala kennyini ye yamusomesa. Naam, ye yamuyigiriza ye kennyini. Era Allah okuvaako agamba bamalayika nti bavunamire Adamu kyali kitiibwa kuweebwa Sheikh al-Muallim al-Mu'azzam Allah gwe yali asomesezza nga ye Adamu alayhi salam. Naye olaba shaitan yamujjira era n'aconcluding agambye Mungu subhanahu wa ta'ala nti in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Mukama waffe Allah waffe ddunda waffe kasitota tuddiramu tujja kubeera mu balyazaamaanyiza. Nabekyo kakati gwe aliwo olwaleero nga tomanyi na kumanya kigambo malayika gye bayita Jibril eyasomesa. Laba nno Allah subhanahu wa ta'ala kennyini kabajjumbira ye yeesomesezani ye yeesomeseza Adamu alayhi salam. Bannabbi ab'enjawulo bo baafunanga information okuva ku Jibril. Kakati kiba kitegeeza nti seeka toli exceptional. Era toweebuzaabuza n'otandika okwenyiganyiga butakola tawuba ng'olowooza ojja kuswala. Omulyango gw'okwonoona gwo guli open. Kyevuddwa olaba Allah ayagala nnyo tukole kitwenenye. We must apologize on daily basis. Buli lunaku kyekigendererwa lwaki tusaala essola 5 nga essola ezo buli ssola buli lw'ogimaliriza bwoti g'oyinza obutabeera conscious lwaki ogamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. There is no single man that is perfect. Teriyo muntu ali 100 ku 100. Naawe sheikh oyinza n'okutandika n'osaala essola ne beewuunya n'okwewuunya wagisomera nga wali bugembe n'ojja ne ku ayyo naye ngeri gy'ogiwuubamu beewuunya n'okwewuunya. Nono gwe wasomesa busomesa naye akwewuunya n'okwewuunya nti seeka ye al-Fatiha agisoma ati ninga naawe bw'obisoma era olaba nga biri nnomo. Kati kyetaagisa kukola tawuba buli kaseera kubanga obukendeevu tulina bungi. Nabekyo tutegeerwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuddiremu ffenna.